basomera ku ssente za gavumenti. Ffe twali baana b'abaavu naye kubanga twali bagezi twasoma Makerere, eyo government sponsorship yavaawo. Naddala mu arts oyagala kubeera lawyer ne bw'oba mugezi otya tosobola kusomera ku ssente za gavumenti. Ekyo kisobola okutereera kitya. Babagamba kyo abaana balina okusasula kubanga university yeetaaga ssente. Njagala okubategeezaamu abantu b'e-Buvuma bameka abasindisa wano abaana Makerere naye nga abaana bamwe si bagezi ne kubanga bagamba mulina okusasula university running. University y'e Makerere mu ssente ze bajja mu baana aba private sponsorship abesasulya tezisuuka biliyoni 10. Kumbalira eraga nti biliyoni 10. Kati ezo biliyoni 10 gavumenti bwe zikwata negamba temuddamu kusolooza abaana ba university y'e Makerere. Njagala okukakasa nti buli mwana agenda okuweza obubonero obuyingira e Makerere ajja kubanga asomera ku ssente za gavumenti. Ng'omwana wo weetaaga jjasi kuyiriba n'olima oba n'ovuba n'omuyisa mu primary n'omuyisa mu secondary. In fact ne primary erina kuba yabwereesi nga tewali corruption. Kasi omuyisa mu secondary aba agenze Makerere kutereeza bulamu bwe ng'asomera ku ssente za gavumenti ezo biliyoni 10 zokka. Kati tuve nti Makerere okitadde ebbali waliwo universities endala zonna. Oba ogase university zonna mu ggwanga ssente ze beetaaga okusapootinga abayizi baleme bajjako ssente tezisuuka biliyoni 3. Onfuna bulungi. Kati bw'oba otereeza ebyenzijanjaba n'osasula n'ezo ssente ku university level ojja kwesanga nga ssente ze baspendinga mu PDM osigaza biliyoni 2 jasi ziri awo. Naye Museveni takikola ekyo kubanga tabaagaliza. Ekyo kivuddeko genda ku byenkulaakulana n'ebirala ebisingawo. Ssente ezibbibwa baganda bange emyaka ena egiyise paliamenti yali ekozesa biliyoni 6 ng'ate nazo nnyingi nnyo ng'emisaala gy'aba MP nnyingi nnyo. Kati ziri mmeka? Ziri biliyoni 10 ye triliyoni namba. Mutegera kye njogerako? Ezo ssente zisobola okutereeza bingi nnyo. Tulina abasomesa arts babeera balajana buli nnaku n'osanga omusomesa n'asulawo ennoni n'agenda n'avuga bodaboda ku stage kubanga bodaboda egenda omuwa ssente. Ekyo tugenda kijjawo baganda bange tukitereeze. So bwe tubagamba nti okwonoona ssente za gavumenti kukome, ekyo kye tubategeeza. Museveni buli lunaku akozesa biliyoni 3. Buli lunaku biliyoni erimu miliyoni 10. So buli lunaku akozesa miliyoni 10 meka? 3. Ye musajja mukadde olumu olunaku luyinza okuyitawo nga yeebase bwebase. Ezo ne zigenda bwe zityo. Kati ezo ssente ne batukozesaako only 20% endala ne zigenda mu bintu ebisobola okuyamba eggwanga. Bannange ssente ezo zisobola okuyamba eggwanga. Kati ng'ovudde ku ekyo njagala mumpulirize bulungi nnyo. Mbagambye abantu abafuga ensi tebasukka 3. Naye ssente zitusoloozebwamu. Batusoloozamu ssente ze batusoloozamu ezikunukiriza mu triliyoni 3 babbako triliyoni 10. Zino ripooti za gavumenti ze babba ziyinza n'okuba zisukkawo. Naye n'osanga nga kimu kya 3 ku ssente zibasoloozebwamu mmwe esoloozebwa mu musolo zonna zibbibwa bubbibwa. Ezo ssente singa zirekeraawo okubbibwa ababba ssente zammwe ne babakwata ezo ssente zisobola okutamakinga enguudo zonna. Kuno ku kizinga kuliko enguudo meka eza kolas? Kuno ku kizinga kuliko amasannyalaze? Kuno ku kizinga kuliko amasomero ga secondary ameka amalungi? Kuno ku kizinga kuliko eddwaliro lye bayinza okulongoosezaamu? Mu mwaka ki 2025. So baganda bange bino betwogerako si bya kusaaga. Kino ekirooto kye tuyina kituufu. Nze ntambudde ensi yonna nendaba ensi ezibadde enjavu ne kuba zirina obukulembeze obulungi zino ensi zitereera. Bulijjo njogera ku kintu kye bayita common good. Common good kye ki? Common good kye kintu nga kirungi nga kiyamba buli omu, oba oli mugagga oba oli mwavu. Mu nsi ezikulemberwa obulungi ne bw'oba mugagga otya ne bw'oba mwavu otya mubeera mwenkanankana. Ne bw'oba mwavu nnyo ng'olinga ono rasita obwavu bwo bukoma mu nnyumba yo. Rasita nkozeseza nga example tojali kuba goli ttaano wange. Ne bw'oba
obwavu bukomawa mu nyumba yo bw'ofuluma weyagalira mu bugaga bw'ensi kuba otambulira ku nguudo nga nnungi ng'ofuna accident ogenda mu ddwaliro ng'oyambibwa ng'omugagga. Omwana wo bw'aba ayagala kusoma agenda n'asoma kubanga gavumenti bayabiteekawo. Ne mu Uganda ne bw'oba mugagga otya obugagga bwo bukoma mu nnyumba yo. Bw'ofuluma nawe otambulira ku nguudo mbi, bw'olwala nawe ojja genda mu malwaliro mabi, insecurity nawe ekuyisa bubi, ebbula ly'amasannyalaze nawe likuyisa bubi, n'ebirala bifaanana bwe bityo. So bwe tujja wano ne tubagamba twagala kukyusa mbeera ekyo kye tubeera tutegeeza. Bino ebintu bibadde bwe bityo okumala emyaka 40. Bino ebintu bikisobola okukyuka baganda bange. Temukkiriza kukadiira mu bwavu na kufiira mu bwavu kubanga tusobola okukyusa embeera mu bulamu bwaffe. Kino nakirabako era tusobola okukyusa ensi ne tuzifuula nga gana mawanga amalala. Eno Uganda esobola okufuuka ey'akabi ng'esuweffe esinga n'ezi Jamaica. Abazungu bwe bajja wano ensi bagituuma Pearl of Africa, ekkula lya Africa. Olw'obudde obulungi, olw'ebyobugagga bye tulina mu ttaka. Eno ennyanja gye tulina y'ennyanja esinga amazzi agali fresh. Tulinga abavugira amaato ku mineral water. Ne bagiwamba bagifuula yaabwe. Buli kyabugagga ekiriwo bagenze mana bakiwamba. Emwanyi baziwambye, ebikajjo babiwambye, pamba bamutwala, vanira bamutwala. Kati n'ennyanja yiyo naye bagitutte, bagenda kutuuka ekiseera nga bakusasuza guno omukka gw'ossa. So nva waggulu nga mbagamba baganda bange nti bino n'ebirala bingi byetubadde twogerako, naye okubikyusa tugenda kwetaaga okukwatagana nammwe. Tugenda basaba mututegeere kye tulowoozaako. Muve mu kunyumirwa obunyumirwa, muve mu kubireka nti tebinkwatako. Olwaleero olina emyaka 18, oluvannyuma lw'emyaka 10 ejja kuba n'28, oluvannyuma lw'emyaka 10 emirala obeere n'38. So kye tukola kati tekigenda okusalawo embeera gye tugenda okukitya. Mbasaba tulina chance eno, tuliziganye, tulina chance eno. Tugezaako okuzimba obukulembeze ku buli area. Tekigenda kumala bumazi kulonda Kyagulanyi kigwe. Kuba tuzimba obukulembeze obugenda mu Uganda empya. Buli kimu kiri ku saidi yaffe, tebakulimba najja n'amagye n'agamba nti akutiisatiisa n'okukakana. Temugondanga, temugwanga maamaanyi, temusuulanga gaadi. Buli kimu kiri ku saidi yaffe. Gwe bw'ontunuulira kati ulinako, bw'ontunuulira kati n'otunuulira bano abantu abali wano n'otupima ne Museveni ne bwe tuba tudde butuuzi bweti, ani agenda okusooka okutuka agwe wansi? So emyaka giri ku saidi yaffe, abantu bali ku saidi yaffe, amateeka gali ku saidi yaffe, amazima gali ku saidi yaffe, ne Katonda ali ku saidi yaffe. So omwaka guno ogujja mbasaba mutandike, temukalinda wali mu January, mutandike kati making sure message eno ogiwa kyaliwo, ogiwa buli muntu gw'omanyi, oconnectinga na buli muntu gw'omanyi, bamanye nti tuli ku mission ya kwenunula, mission ya kujjako na kyemalira kwedizansi yaffe nagifuula ekyo kye tulowooza kyerina okubeera. Mu myaka 5 okubeera nga kuno kuliko oluguudo lwa kolasi. Kisobokera ddala myaka 5 n'obutasukkawo n'obutaweera okubanga kuno kuliko amasannyalaze. Kisobokera ddala mu bbanga tono nnyo okubeera nga kuno kuliko ebidyeri ebisukka 10 nga bizinesi etambula. Kisobokera ddala era kigenda kubaawo okubanga ennyanja yammwe mugivyulibiramu nga tewali gwe badima mu nnyanja, tewali gwe basiba nga talina musango. Kisobokera ddala gana amataka gammwe okusasulwa sente zammwe ate ne sente ziva mu binazi ne mubanga muzifunako omutemwa. Kisobokera ddala kuba mmwe bannannyini bawano. Ekyo kigenda kusoboka nga mufunye abakulembeze ababayamba kuviira ddala ku LC1 paka ku president. Presidenti agenda kubeera nze kennyini gwe mulaba. Ndi musanyufu nti olwedde mwe mwabuuka dda ne mutuwa wano maama. Mwatuwa omukazi ono mwebale, mwatukola bulungi nnyo. Naye kye mbasaba mutwongere n'abalala. Gwe olaba ambulera ng'okola ki? Tugenda basindikira ababaka wano, tugenda basindikira abakulembeze.
naye wagenda kubawo akabonero ke bajja nako. Akabonero ako kagenda kubeera ki? Yeri ludda wa. Akabonero ako kagenda kubeera umbrella eyo level esooka. Bakiyita protest boat. Kana akalulu ke tulimu kakwerwanako, kakugoba buli kikyamu, kakwekalakasa nga twekalakasa olw'ennyanja yaffe, twekalakasa olw'ettaka lyaffe, twekalakasa olwa sente zaffe ze batubyeko. Akabonero kagenda kuba